Baba, kalira wansi. Gwe wakina kuwasa. Kuyina kuwasa bakazi wonna neno ndembwe. Leero bw'ona akanywa kwajja kutegeera ensonga kakkana baba. Kakkana munnange olina n'okunneebaza kubanga muneekanaako okunywako kawooma. Nze kubola abanno kankunyumize. Kaakati nno mbadde ntambula. Neŋŋamba waliwako okunywa abasajja genda babanywa. Ngumaliriza omulimu naye tegubadde mwangu. Naye bakuba bano bakadeideyi bakacica omulimu watajja kukola ogwo ogwo omulimu gumanyi obulwadde bugumu tenyinza okugamba webale kumaliriza kale mami naye bannange tabakuba mukwano gwange kumpa magezi nze mbadde siina ago magezi gagamba nti kammenye kusinga kozza ekirala madamu seyi sente era nabo beera ndikukufula obulala ngamba neyanzane madamumpanga kuwa omukisa naye madde siguddewo osologera nokulawo notandika okukola kale ngenda kukulawo kale madamu naye mukama akubeera omukisa
mwebaze bannange simanyi kiki kikuliko azimu kyakuliko Faith azimu ki wonyina teyabuze okuva eggulu alabika gwe omubuzizza yomutute wammwe mwagala kumulya muza mubuuza mubulidde ekyokulya timugenda mutematema mumulye lwaki tegwesonyiwa Faith nkugambye emirundi mingi nnyo nenkola buli kimu kyensobola naye Faith ezamu kikigeze ddala twakola ki mumpereviira sirina Johnson mumpereviira Madam Faith? si yenze yono Nyabo. Enze afande Frederick Chiguli. Era mva ku CPS. So, nkusaba otambule mpola tugende ku poliisi onyonyole ensonga zino ezokubeera ejuuka baalimenye. Era oliwaddemu okusirika kutamu n'okozesa byonna kuba byonna okozesa ebingi bijja kukukola. Bandake? Arrested. Swazo linchala munani Haraka. Nyamaza haraka Tembea. tembea Baguma ekoma oluvannyuma lw'obulambo buno. Top TV, enjoy. Yes, Cyrus. Hello, Jennifer. Chechiriwo. Owaye ki ekigenda mu maaso nsize wano ku dduuka nsaze edduuka kkalu kikazi kyo bakitutte mbu simanya kyabbye biki Jennifer, kyesobola okugamba nti yofe yazanyidde ku muntu omukyamu kyesobola okugamba kyokka. olimba Gwe omanyi mali yaffe gye tugitoberera. Amanyi gye ntubamu n'amagye agange. omanja abantu nga gwe butifu benina okukolagana nabo Agakyali mabaga kyesobola okugamba, gakyali mabaga katandika butandisi. Wow! Obugalo! Mwana tubanga ne maali zaffe, tubanga ne sente zaffe, kati toli ava eri omudongo amalega zijja okitegeera. Kale weebale nnyo omulimu ogwo mukwano neeyanziza neeyanzeeko. Okay. Cyrus. Mwana kidemu nakikanzeemu awo bava kikangamu okitegeera. Ako mwana kyezimye nkikanzekanzeemu ne mwana kikazi kyekutte mwana nga bwe naligambyemu. Naye nga aizulu mwana soka kyoba okolaye.
Sorry, kyobogenda okukola kati osobola okukozesa edduuka lyo omwana nga bw'aluyagala. Getetememaalyo era eweegi nga bw'agamba blood bwe kiri era bwe kiri kale mwana kyakabiri kyekiri omwana bwana njagala emaanyi njagala ebintu wano bikwasaganya temukyaleeta maali mulungi basitole kimwana nadala kalika mwana gwefuula nnyo owakabi naye wefuula nnyo owakabi naye obimanyi ebyange kyanyo basitole kibaka tukubye okubimwana kirezimye nkikanze munemwana ekikazi kyekutte mwana nga bwe naligambyemu naye nga aizulu mwana soka kyoba okolayo sorry kyoba ogenda okukolayo kati osobola okukozesa edduuka lyo omwana nga bw'aluyagala getetememaalyo era eweegi nga bw'agamba blood bwe kiri era bwe kiri kale mwana kyakabiri kyekiri omwana bwana njagala emaanyi njagala ebintu wano bikwasaganya temukyaleeta maali mulungi basitole kimwana nadala kalika mwana gwefuula nnyo owakabi naye wefuula nnyo owakabi naye obimanyi ebyange kyanyo
Olozoli ali. Maya basitoli kibaka tukubye okubimana. Akakuye baba. Tukoze wasi. Tukabidekemedde ona wezo. Sabumani afande. Nabasango kumenya edduuka mwagobobbi ogikkiriza oba ogigaana. Afande nedda. Nga siri mubbi afande. Toli mubbi naye wanene okiraga mbu wamenya edduuka ly'omusajja ate n'obbamu ebintu. Afande edduuka nkubuulira lyanga amazima amatuufu. Olina ekintu kyonna ekikakasa mbu edduuka liryo? Afande edduuka lyange. Mu ngeri ki kuba wanene obiraga? Bibino ebipapula omusajja aleese obujulizi bwonna obulaga mbu edduuka lirye ate wanene okiraga mbu edduuka wamenye walimenye n'oliyingiramu n'obbamu ebintu era tukuvunaana emisango egyo ebiri lyakumenya na lya bubbi. Afande nkubuulira amazima amatuufu edduuka lyange. Olina ekintu n'ekikakasa mbu edduuka liryo va mu kwekaabya. Teweekaabya. Mukazi mubbi nkubuulira. Olina ekintu kyonna ekiraga mbu edduuka liryo. Afande kale olaba edduuka eryo oba omukwano gwange yalimpa. Yalikuwa atya? Yali omukubira essimu alete obujulizi bwonna obulaga mbu edduuka lirye. Ne wanene ebipapula ebiriwo ebiraga omusajja abireese biraga mbu edduuka lirye. Bwo buno obujulizi bwonna weebuli. Nkubuulira amazima amatuufu. Tekatabuka wange. Mubbi gwe okyali Afande ayinza okugimu office. Alisimenti n'abakazi ababiri kimubimba. Wali amubbi akkiriza nti yabbye. Obujulizi bukyafuluma bulaga ng'oli mubbi. Naye lwaki otuleekaanira? Lwaki ojjamu engatto? Sirika. Totuleekaanira naawe. Ddala nakedde ku makya nentuuka nga kufuluma ataddeko kufuluma. Ng'ani agitaddeko? Simanyi afande naye simenya obujulizi bulaga wabbye oli mubbi. Sirika kati ogwo omusango gwakusatu. Wakoze otya? Nakimenye kufuluma afande. Egyo emisango esatu gy'oyina. Sirika jamu engatto bite? Afande temutwala afande nkubuulira. Afande
teziteeka wano bamukwekaabya mu abakazi abalungi tebamanyi abakazi abalungi tebamanyi bamukwekaabya teweekasa teweekasa bamukwekaabya teweekaabya kolaba oti bujeme engatto biteeke byonna wali eri kubira gweyagala okukubira mukubira essimu naye manya waneeno emisango gy'olina olina emisango ebiri already tonyinyonyola tomukwekaabya abakazi abeerusa kubira omuntu kubire jamu ebintu byonna jamu engatto jamu earring jamu empeta byonna biteeke waneeno kuba essimu muleke asooka kuba essimu gwe ebisigazo byonna biteeke wali eri kuba essimu yampuwa abakazi mweyerusa muli waneeno mutubuzaabuza kusaba ogendereko ewakae oteyo abaana bange ndi bulungi oteyo abaana bange nabo kale namu obuzibuzibu butono naye nja kubankubuulira nivamye banzitirayoku okwegayiridde kale kyalo kale afande jamu engatto afande nkusaba busabe jamu engatto ziteeke wali eri atimanyeeko yambu wano yauka Are you serious? Unange ni wano ku polisi bankutte olunamye nti nomenye edduuka naye negenda nesanga temuli kintu kyonna simanyi munange nange mbayi wano bagenda kunsiba mambi gyamuwontaasi gyamunyambeko komera oli mukomera ki oli ku polisi ki oh my god no that can't happen no baby oh, I'm so sorry. So, okay, let me just come right away, okay? Yeah, sorry, baby, baby. wakati tembea nenda mkato ndio anawasaidia sana hapo mpya kizani yaji amesimama tu kufanya timu mbaya tu amesimama byonna bimujje naye ogezo nazileta nange nabitidde edda ofuuka ddi afaandiukire yesafadde tukubi agoye kikiriwo gyekiri malo kitudiramu naye nga etubire sitivi Top TV, enjoy. ofuuka ddi afaandiukire yesafadde tukubi agoye kikiriwo
Yashiri kusende tushitaddeyo. Jeshiri. Mano kitudiyamu nayiga etubirisitivi. Tuleza weri yonna ffe wetuli. Kandi tulina kimba twakiyingidde tulina kimaliriza. Ebyo ebintu bya sayiraasi. Abasirikale bandeese wano ne bagamba nti nno edduuka nnyini lyo yansibye ebintu byonna baabibbyemu. How could that happen? The shop is yours, the business is yours. You get it? Just maybe those one who are those bad-minded people. They back on the business. I'm telling you, I'm not waiting to say me. I'm to another round of Wakula. But you know what? Just about computers. Yes. And let me tell you one thing. I know Nabosa. Because Nabosa, I'm a new operator. You know, Jimmy for a Rimamu, or Namu, I'm a new operator. Hey, hold on. Hands over Sasha. That could be Sasha. Yes, I know what Sasha. Whatever Sasha Johnson, because Johnson is Wafu yakadibwavu waliko kati awulira ekintu kimu tekimuma anenga ebyakwesezzaako kati alina kwiya business akisudde agitutte wavumu mutuse wala nnyo kati awulira afa ayagala kuzza wansi adde muyayambuke. That could be Johnson atera kugambanga nti abantu abo beesaleko n'ogaana. Yes, kubanga bw'ateba Johnson olwaba afuuse omusasha kuba sasha mukazi osasha mumanyi wangwe tayagaliza. So abantu abagamba bonabona benkumenyedde abo abana Jennifer, Nabosa, Sasha, Johnson nenga nzinda ddala Johnson ne Sasha bebasinga okubeera mu pazo yange gyengattagatta. So you have to be very careful. I'm telling you, my darling. You get it? Yes, you will be, because when I tagatta, then in the those 4 people, Nina Johnson and Sasha, do you copy? Yes, there is a problem. Everina, quite a consuming woman who's the ones. Nina, so, I don't know, people are bad. Yeah, people are bad, I'm telling you. But Anjogereko n'abapoliisi bantu abazze n'empapula ezikakasa nti n'edduuka liryo. Oleta empapula eziraga nti edduuka liryo. Oh, yes. In fact, let me do that immediately, right? So, Kangere, because you're Kwasakanya, right? Very strong. So, yes, you know, we'll get it. Let me go and do that. Okay? Let me go do that. Alright? Yes, sorry. Can't do it.
Afande kino kyona mwana kipoye okitegeera leka tubakyogera okwakiri kubikyogera okola mwana mukifunga ne mukinyige mwekimukola mukinyige oba kikola kiti oba kikola nomukinyige oba mukigyamu sente mmeka it's up to you mugende mulye sente mweyagale okitegeera ebyo byekikambira kidungu kuba mukinyika mukinyige kubanga mwana kijja kumala gayakisente zange kikole ki kizunge buzunzi nezange temwana gazirya kulala ekyo mukimanyi ate njagala mbeere bakumu kuno tukuluddemu eno ofisi tuziruddemu zino naye gaddala mutuufu kujjako amatuufu erobesa gakuwaira dyapa mwezimbuye so bweineko wafanda obukooti akati kyengenda okukola ngenda kuddayoko munda nsudiyemu kirobeserobeseemu kirozeemu ndi kinne waakyo naye nga mwana nze babuulira simanya afanda kooti naawe tukola ezange tosobola ziya nomalako kuki emirimu mingi bazirunyafu yange kasajja kagumu kubangizisa kuno kaweekusa kasajja kagaanyi so bintu bitabuse bintu bitabuse naye bitone binenyogatta obulungi gamba bimbuzabuziza ge mazima gagato otasobola kungamba nga omuntu yatusibye omuntu yakusibye mu mukomera mbu ate mwana wa mugagga simanya mwana wa poliisi mbu ate yabuuse yagenzi bulaaya kugamba sinigatta bigatulukuka ge mazima gagatona so nze bintabuseeko ge mazima yes naye nange bensobedde ebintu tebigatta bulungi tebigatta ge mazima ngenda bwekunyonyodde gwe nannyini edduuka olina empapula zonna kati ani yaripootinze anti ekiyinzako kunyonyola tinange ebigatta bigatulukuka naye feibolo kyendabye obutemala nnyo okuswala kuggwamu nsa lwaki tetukwata sente netuziwoyoza oba mukazi oba musajja yaguddemu omusango nava mu kino yes nakivaamu tusigala nga fe tuli mirembe gyaffe kubanga nze sabimanyire ebyakavuyo ge mazima genda lugerekoko nabwe tulabe oba sente meka nyenze enve wano kale omukulu mazima erulako mbagenda dde okugamba nayogeddeko ne bafande ne baŋŋamba nti omuntu oyo nti sina tumaze omufuddeyo ng'obukadde nga 50 yes abukadde 50 ekyo akiveemu yes 50 ekyo akiveemu nagamba okiba kiba kya ssente its okay twekwatekwate twega tugategate sente tumuwe faith come on no calm down tabayo no faith calm down oyingira ofulumagana waisema kangu oba mulooza muli out bwabula fuluma toddamu kujjano mpaka nca ate gwe kinyaba ekibbi ekikazi ekikulu ekyekalyakaadya olooza muli muloogi oba olooza muli out kikazi kikulu kubba bubbi mbadde nsaba okunsonyiwa twagenda kuddamu kulaba muntu yenna mpaka enky olw'eggulu agenda kusula kyekayobekali agenda kuddayo mu sseeru nti tuli out botaya mbadde nsaba afande kale sebo fuluma otambula ogende wano toli makaago nyamaza olowooza yaza kukyala oba lino olisa ekyaliro yekalyakanya omusanuzadde atalina musango wakimye ekiwa wano bakyalawo oyo tumukkiriza agenda babyafadde atambula agende wano tumuli out
Kiba ow'ekirungu. Afande, amatija kubuulire. Soko mpezi unga satu nga tazifanagana. Ani hapo wadolo kusa. Utaliko kwambala t-shirt yangu. Jamu kachicha. Kwa tunula. Hanya kama kwambala ugoe wangu. Hanya kama nilonga kasuse. Chichi naye. Makasi yana. Taka kugamba. Atene chira soko mbulide okola chimu nyumba ya mwanyi naze ndakubuliriwe. Anti, nazene makasi. Twawulidde nti Johnson abuze. Ne tugamba katujje tumunoonyeze wamu. Kati makasi yafulumye agenze kunenya na bossa. Kati nane, mutegera batamutegeera. Kati atageze kunenya na bossa atanabula. Ye kati gwokola kiwano, lwaki nabo togenze lozunga nabo? Nze mbadde mulinzeeko akomewo kati nange tugende ne Johnson. Oyinza okuba omanyi. Omanyi twasitingana ku baby shower ya Nabosa. Okakasa. Ebe baby shower tusoke tubireke. Sina walawe nali kulabyeko. Sisuubira. Kuba olunaku najja ku baby shower ya Nabosa. Nali nakatonyanga nakabisa South Africa. Mulo. Sibo wapa sente za mwanyinaze. Wanji. Okusokera ddala wajjanga mulalu. Ogwokubiri n'ojjanga obuulira enjiri. Si yagwe. Tayinza kubeera. Edda seba amaaso gange tegasobola kunnyinza. Siri mubbi. Era mpayidde bwereere nti nabba ssente nze nga siri nazisangawo. Si banga ku ssente. Nze omuntu atabadde mu Uganda nga siri nazibbadde. Amaaso gange tegasobola kunnyinza. Negenda. Fuluma. Naye nga mpayiddemu. Agenda sana akunganya. Kibanja nti ndi omuntu alabye. Ennyumba yafuuka kasasiro buli asanga yayingira buli omu yayingira. Amaaso gange tegasobola kunnyimba yo Uganda. Kyakola bubi essimu yange okugibba buli kimu kyalimu data yenna kwe nakwata.